Yes, all right. Vampita MC Fanta, the microphone sweetener, and you're watching Trendy TV East Africa, the #1 online TV station. Agava magere ewa Bobi Wine gatulaga nti bannamateeka ba Bobi Wine be yasindise mu kkooti nate okumuyambako oba okulopa Uganda police nti no yamutaddemu house arrest over nothing, over ekintu kyatalaba kyatakoze nti talina musango gwonna. Agavaayo gatulaga nti kkooti egamba nti no bannamateeka agenda wulira omusango guno come Monday next week, egenda kubeera nnaku z'omwezi 25. Mukwano gwange mpuliriza essaawa zineno zennyini agongera okuva emagere gatulaga nti Bobi mukazi wa Bobi Wine we yabadde afuluma okufunira omwana gwe bayina munda mu kisaakaate bamuganye era poliisi yamulemesezza okufuluma okugenda ewantu wonna nti era yamuharassinze by touching her one of her private parts which are the breasts. Bamukutte ku mabeere kitakkirizibwa era ekiswaliza ddala Uganda police. Era kino kyongedde okunyiza Bobi Wine gyali emagere era agavaayo gatulaga nti musajja wattu tali mu mbeera nnungi, alina depression already. Agamba bamubba akalulu ate ali mu house arrest alina gy'asobola kugenda. Byonna w'obigatta bikulaga nti musajja wattu tali mu mbeera nnungi era omusango gwe agavaayo gagamba nti bannamateeka ba Bobi Wine babagobye ne babagamba tebasobola wuliriza musango gwabwe essaawa zino nti era wiiki ejja come Monday that's 25th is when we bagenda okuwulira omusango guno gwa house arrest. Keep following Trendy TV, nyiga kwa kakade, following a link oba sharing a link, also to pushing up there so that we can keep you updating you. I'm MC Fanta, you're watching Trendy TV East Africa.